The Newsroom, where untold story is revealed. So you'll see his dogs on social media abusing you. We're still into concert wars, into musical wars. Nupu ajogelea bichichinika ulina ulida avuma president wa NUP Jagulanyi mbwabo bava mu bidongo ne tuseka ne tugamba atakulaba bo wali mu kibiina kye kya DP walina yakafoko na mu parliament eriye yali akulaba terife balutama Kristo ali ba shadow minister neyo musajja akusitudde je wava n'enfuufu yo akutadde mu bifo ebyenjawulo atotandise ku movement yali mu bidongo kakati abo bonna tuze tubalaba nefe tetubanenya kubanga batumalira obudde bungi to support each other. We've been trying to shape him into somebody who can actually lead. Unfortunately, he seems to be a slow runner. Mbalamusaako mwena abeekumidde ku mukoto gwa Beyond the Newsroom. Nzadde niyo kubeera nga mbatuusako ensonga ez'enjawulo nateera olunaku olwaleero. Mathias Mpuuga Nsamba waliwo obutambi obufulumiziddwa ono nno ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ayisa agengege mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wasinziridde okubeera ng'ategeeza nti Kyagulanyi mu byobufuzi amakya akyagenda mu maaso n'okubeera ng'alwana entalo z'endongo mu byobufuzi. Ono nno wategeereza nti teri muntu yali amumanyi mu nsiike ya byabufuzi era ye yamwanjula eri abantu n'okufuna ababaka 5 n'omusobyo g'alimaanyi ga Mpuuga. Ono nno asambaza ebigambibwa nti nno Kyagulanyi yamwendoosinga okubeera leader of opposition n'agamba nti g'alimaanyi ge era byonna bubadde busobozi bwe. Ono nno waneno waayitidde n'agamba nti ba foot soldiers bonna mbwa za Kyagulanyi ziri ku social media zibaleekanira. Ebigambo bya Mpuuga agenze mu maaso n'okubeera ng'era ayisaamu Lop Joel Ssenyonyi y'amaaso. Omubaka Lutamaguzi Ssemakula waliwo byayanukudde ate nga tebiwooma eri side ya Mathias Mpuuga Nsamba. Nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu video soko gimpere like ate wano wennyini wo tuba tutandikira ensonga. Kasooke nkuwe ku video eno ogirabe ate era tweyongereyo. The other day you saw him declaring himself candidate. Which party organ appointed him to be party candidate? So he's effectively saying, I should nobody rise. If you try to say also interested, you become an enemy. So you'll see his dogs on social media abusing you. We're still into concert wars, into musical wars. You know, for the last 2 years, him and his small cabal have had on their lips the name of one person, Mathias Mpuuga. When I was low, it's because I tried to make sure I not really try to scatter the team at Parliament. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Okusinziira ku Mpuuga Mathias nategeeza nti Kyagulanyi mu byobufuzi bya Uganda abadde amakya okumala ebbanga eriwerako era nga teri kyamanyi na byonna ebigenze mu maaso n'okubeera nga bikolebwa oba nga bituukibwako agabadde maanyi ga Kyagulanyi agabadde maanyi ge nga Mpuuga. Ono n'agamba nti Kyagulanyi Bobi Wine His Excellency yetamwendosingangako kubeera leader of opposition oba na commissioner. Ebyo byonna byayogera bibye byapwa wabula agisaasidde nnyo Bobi Wine kubanga byakola byonna butamanya. Ono nno atuuse n'okumulangira okubeera nti ye yabadde amuyigiriza oba omusomesa ebyobufuzi naye nga kyannaku nti Kyagulanyi obwongo bwe bunafu tebusobola kukwata mangu oba kyayise okubeera slow learner. What did he know about Parliament and governance? In doing the work to support each other, we've been trying to shape him into somebody who can actually lead. Unfortunately, he seems to be a slow runner. And I don't know how much more we can do with him. So it's not a question that I became low by virtue of a favor, that somebody was dispensing a favor in a party that is democratic. It is most unfortunate. Let's because we are going into elections, and
and of course the opposition, where we stand, it seems. But let's also exhaust this. I've even heard him claim that he helped me come to Parliament. Exactly. Why did he help his brother and sister? What happened? His brother was close here, the sister was home in Goma. Why didn't he dispense that favor to the two? Or why did he start with himself? I think actually two brothers. I think the gentleman must style up. Yeah, must style up. Yagala ngene maaso n'okubeera nga tumenya video eno wabula ekyamazima amatuufu Mathias Mpuuga Nsamba nga twagala okubeera nga tukujjukiza nga tuvudde mu kalulu ka 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform bayendosinga Mathias Mpuuga nga leader of opposition. Jjukira nti n'amateeka agali waneeno mu ggwanga lyattu Uganda galaga bulungi nti oyo yenna ekibiina ekiba kisinzizza ababaka b'opposition abangi oba ekiba kiddiridde ekiwangudde kyekigenda mu maaso n'okubeera nga kireeta leader of opposition. Bw'atyo Kyagulanyi kwoteeka n'ababaka ba NUP abatuula akakiiko ka Kosasa ka NUP, kakiiko aka NUP akagenda mu maaso n'okubeera nga akakwasaganya ensonga ezo ne balonda omusajja mukulu ono Mathias Mpuuga Nsamba okubeera nga akiikirira abeera omukulu w'oludda oluvuganya mu Parliament. Ekyo nno ekisanja kiba kya myaka 2 n'ekitundu era bwe jaggwako ne bamugamba musajja mukulu teeka enkasi wansi. N'ebino eno byonna bigenda okutuukawo nga Mathias Mpuuga Nsamba ne kaakano ekikyamukubya empawa z'ensimbi ze yagenda mu maaso n'okubeera nga beegabira biliyoni 1.7 zagamba nti bamuwa akasiimo naye ng'ensimbi zineno bagenda maaso n'okuzeegabira nga tebannamaliriza kubeera nga bava mu office. Ekiraga nti ensimbi tezaali za kasiimo nga bwe kiyitibwa wabula waliwo ekyo kibayisaawo kye baayagala okubeera nga bakola ate era okubeera nga munnange bo beesasula mu ngeri bwetyo. Kyagulanyi ne banne okusinziira ku Mpuuga wagamba nti Kyagulanyi tatuuzangayo meeting yadde bweti wabula waneeni we tujjukirira nga Nambooze yali munywanyi wa Mathias Mpuuga Nsamba okuviira ddala mu Buganda ng'ategeeza nti Mpuuga twatuula mu meeting ne tusalawo n'akakiiko nti Mpuuga zeeyo ssente ate bino bireme fuluma. Mpuuga kye yagamba nti naye nga yasooka confessinga mu maaso ga banne oba g'ababaka n'agamba nti kituufu ensimbi yazirya. Ebigambo bya Mathias Mpuuga biwanvu naye ka mbikuweemuko obiwulire nga talina kigambo kiwoomu na kimu eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. His claim portray him as petty, real petty. You cannot claim that you helped a two-term member of Parliament come to Parliament. You know, because of the work I did in the Ugandan partition, we were able to get 56 members of Parliament, 55 members of Parliament in Uganda. I moved every inch of this Uganda territory. Who knew him? Everyone questioned his capacity. People questioned his judgment, aware of his checkered past. We assured them that everybody has a past. We are going to work on him. We talked to people. Whom did he know in Masaka? Apart from venues of concerts. So we took him to the people and informed the people, yes, this young man can be shaped into a national leader. Let us give him support. At least you have heard his name, but you are questioning his credentials at the higher level. All of us are products of shaping. You can shape him. So to turn around because you have had a disagreement with a colleague. Kakati nnono okwefaananyirizaako kono omubaka Kakembo Michael owa Ntebe Municipality ono abadde n'ategeeza nti etteeka lya Mathias Mpuuga Nsamba ligenda kubeera nga libayambako okubeera nga babaako kye basuuza Mwami Museveni oba oliawo beefunireko kasente ke bayinza okubeera nga nabo balyako eyo nno mu comfort zones zaabwe gye basinziira ate nga bannayuganda bo bagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo babonaabona n'okuyita mu mbeera etali nnyangu. Tukozesa omukisa guno ogwa Mpuuga gwaleese naffe okuyingizaamu ebyaffe tugobe ku musajja osanga n'atusuulirako ku kadondi k'ensimbi netaviiramu awo so tumuteeke ku kisenge tusabe tulina okusaba bwe nsaba ya 3 aizulu nga temulinde ekisanja ekikola ki ekijja bona amugoba Museveni ennyo n'omuyiribya analaba omutwala nnyo ng'agamba kati kano kakusuulidde nvaako azifudde dda n'olusonga. Kakati omubaka Lutamaguzi Ssemakula bino byonna tebimusanyudde wabuuliza
Mathias Mpuuga Nsamba ebikolwa bye n'ebigambo ebyogerebwa kino nno kimuleetedde okubeera ng'agamba nti Mpuuga ebyeweekitiibwa bye mmwe mumuleeterako okubeera ng'atukinakinako wabula talina kyali. Era ono n'essaawa ya kakano ya praisinga okubeera nga Lop Joel Ssennyonyi akoze ekinene nnyo eri ebyobufuzi bya Uganda nga bwe bigenda maaso n'okubeera nga bitambula ensangi zino. Gwolowooza Museveni yalifuze eggwanga lino emyaka 40. Obubinja buno bwe buzze bumukuumirawo naye mwe nga bwabateekerawo kateni nga mutya n'okubwogerako. Abamu bubawa ebyokulya abalala mu butya musibayi wa kitiibwa nze namubuuza ow'ekitiibwa ani yakikuwa. Maze kubeebuuzaako nga Shadow Cabinet. Tanneebuuzaako ne leader of opposition mukama we the right honorable Joel Ssennyonyi nze ntuula mu Shadow Cabinet. Twamulinda teyajjayo. Aleeta zaaniza. Anti kati aleeta z'abakama abo abamutuma. Golooza bakubadde mwe abasajja bano abasajja bano ate yamutumye wankugambye ne Nuupu ajogerera bikikinike lulina ulidde avuma president wa NUP Kyagulanyi mbwabo bava mu bidongo ne tuseka ne tugamba ataakulaba bwe wali mu kibiina kye ekya DP walinayo akafo konna mu parliament eri yali akulaba teriife balutama Kristo wali ba shadow minister naye omusajja akusitudde gye wava n'enfuufu yo akutadde mu bifo ebyenjawulo ate otandise kumuvuma nti yali mu bidongo. Kakati abo bonna tuzze tubalaba naye ffe tetubanenya kubanga batumalira obudde bungi. Kakati nno Mathias Mpuuga Nsamba agenze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu newankubadde Kawabe Masaka teriyo n'omu yali yamutegeera oba okumumanya wabula abadde agenda maaso n'okubeera nga bamumanyi beba abapangisa ebifo ebyokuteekamu ebivvulu n'abo abagenda mu ndongo naye nga mu nsiike y'ebyobukulembeze oba ebyobufuzi mpaawo n'omu abadde amutegeera era nga gabadde maanyi ge nga Mpuuga okubeera nga amutuusaawo. Kakati ono agambye nti yeye yamwanjula eri abantu n'okubeerako awo oba oliawo waatuuka. Ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba agamba myaka 2 egisembyeyo yabadde oluyimba olunene eri banna opposition banne naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform. N'ebigambo bino bw'otunuulira Mpuuga nga interview talabika alinga abadde agenda maaso n'okubeera nga yeebuuza ebibuuzo ate nga bwe yeddamu answers n'okubeera nga attacking His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. And up now, so they spent 2 years fighting me as a law. I would organize meetings, invite him in Parliament and outside Parliament to address them. So we would come and then water down the importance of the meeting. For 3 years and a half now, the party president has never called a party caucus to discuss any matter of policy over the party. The few meetings they have had, it will breathe down their necks. What I want this, I want the other. And I've been questioning him, Mr. Please have a meeting and we have a structured conversation on how we want this party to get out of its blocks. Because still at infancy, he has no time for dialogue. He has no time for productive conversation. He wants to give orders. That's a communist outfit. That's a cult, the alternative. So that is the character of person we're talking about. That's why I'm so restrained in discussing his methods of work and the person, because I know in and out. But because I don't want to appear as though I'm self-raping, I did my part as a lawyer. I'm an MP. My successor is struggling to really show cause why he's law. You know? And they're all fighting. Whoever picks a microphone. Just imagine Mr. Kyagulanyi and Mr. Ssennyonyi for 2 months mobilized to go to Masaka. Purposely abuse me. Newsroom gwe mukutu njagala okubeera nga nkusaba video gimpereka like mwatu wetambulire ddala etuuke ne kwoyo omulala ali yandyetaaze okugenda maaso n'okubeera nga agifuna. Mbagaliza bye munjagaliza tusinkane mu stories zaffe eziddako ate Mungu abankuumire banywanyi. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.